waliwo olumumwanyi naffe ate abantu balina kutegeera nti oli olutugambe si musiraamu tekinayitako ku lulimi lwaffe tukyakakasa oli bwaba musiraamu wakati we ne allah we akyali musiraamu naye nembeera gyalimu ateekeddwa okukola kutya okugivaamu. kakati bano boyogerako Rehma ne Hamza basiraamu fabiha wa neema era kyabantu kyebabamanyeko tibati basiraamu naye bino byebakola si busiraamu era biri bweru wabuki bino byebakola si busiraamu era buli bweru wabuki wa busiraamu. Ekisooka ogenda nolaba ku Facebook okwo nga bataddeko bakunamye twala tugende inna alladhina yuhibbuna an tashia alfahishata fi alladhina amanu. Omuntu yenna bwe kisanyusa oba yakikoze oba yakisanyukidde ekintu nga kyabuwemu okusaasaanira mu basiraamu ayo tuli mu suratu Nur. Allah subhanahu wa ta'ala yalaga nti baliko ekikolimiro kya Allah lu'inu fi dunya wal akhirah kunsi bakolimire ne kunkomerera temugamba olwedde bakolimire tumusomera bujulizi ekintu kyonna ekyobuwemu omuntu n'okikola ne kisaasaanira abantu gwokunamye byokunama noteekera abantu nabo ne bokunama bakukubye weekisingana munno nga Katonda ebifaako bwebityo munnange birimu obulabe balumya abo abatabisobola teri bwolumya nze nina omukazi simunywegera n'abakyala byebakola tubisobola obikola era tubikola bakyala baffe kati byetaaga public. So omubaka sallallahu alaihi wasallam buli nsobi yonna gye bakola nga bagikola mu lwatu ate mu Ramadani omubaka sallallahu alaihi wasallam yagati idha kana awwalu laylatin min Ramadan yunadi munadi ya baghi ash-sharri aqsir mwezi gwa Ramadan omubaka ekiro kya myaka 14 emabega yagamba nti mu kiro ekisooka mu Ramadan omukowooza akowolaga ati abange mmwe abakola ebitali bituufu mwekomeko. Kati omuntu yenna takola ekyonoono mu Ramadani abantu ne bakitwala tekina mutawaana. Nze nafuna omukisa nafunako interview wano Rosalia Spark TV bajjawo ne bambuuza tewange wano oliwo omusiraamu muyimbi bagenda kutambula nti bagenda kukola birthday ne bagenda gikolera bweru bayitadde sente mpitirivu naye obagamba ki mu Ramadani muno era nempa view yange nakati abange ekisooka birthday tetukimanyi mu buki obusiraamu tekikoleta teriimu kikugambanga bwekikola ki bwekiri n'ekyokubiri okubeera nti ekintu kyogenda okukola si kituufu n'okiteekamu emaali mu busiraamu tetudiibuuda mu maali bwekyo kyolabanga ekkula ate mu busiraamu kyonoono. Ubusiraamu tukola kita saate nga senga kubadde kutambula kutambuzi abantu bagenze kutambulako ne mukyala we ekyo tukina ate kyo muki tekina nsonga mu busiraamu kirisimo kutambula ne mukyala wo ne mugenda ne mummulako ne mukola byemukola naye buli nsobi gy'oteekamu manya nti obusiraamu Allah subhanahu wa ta'ala sibe basoose okwagala bantu yensi kuva dda yaliwo ng'elaavu eri bano balema ate kuleeta nnyo kajanja baatu ate yo siira elaavu mubusiraamu siira kyekyo katinko kafukano katinko n'obutamanya mwebuli ensi abantu baagala bakyala baabwe olwagala naye tebabiteeka mu public n'ekyokubiri abantu balina laavu balina keya okwagala kwange kwenjagala mukyala wange tekulina we kukwataganira ku bosa lwaki onamala kukiraba nti ono omwagala lwaki mwegereza mu bantu bwenjagala mukyala wange bosa naafuna ki tikirina kati batuggyeko akatinko tolina kuno kwagala kubeera wakati w'abantu kino kirimu ekitali kwagala ekifaananyi ekituufu kiri ki buli omu akitume kyayagala omuvubuka naye omuvubuka oyo ng'obwomulaba n'atambuzibwa bw'atyo bazunza muzunzi bamukozesa kino kugali awo ala kulli haali ensobi yonna ekolebwa abantu bano abasiraamu ababiri bamanye nti Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukola ki ajja gibavunaana n'akibayigirako tofayo n'akibayigirako man sanna fil islami sunnatan sayyi'a
n'abayigirako ekitali kituufu n'akolanga bo omusango gw'anaafuna oba oli omu oba bali babiri oba bali 10 bano bafunako bagabana betisezambidde kyova twagaye public okukoleramu ekibi kisukka obitegedde omuntu bwakola ekintu ekitali kituufu ekintu ekikyamu n'akiraga abantu ne bakimukoppako buli akimukoppako afuna oli bwe yakikoppako afuna omusango mulamba ng'ogwono akimukopyeko gwafuna bwe baba 10 bwe baba 5 bwe baba ensi yayagala dde abantu abo nabo boba ekyo si nsonga kinene naye tugambye ekyokubiri ekyonoono abasiraamu mu Ramadan nga bwe biri nti ebirungi empeera zaabyo zisukka kadhalika n'ebyonoono omuntu byakolera mu Ramadan era nabyo bikubisibwa bigejjesebwa bigufuuka bonna gumula. Kale nno abantu bateekeddwa okwekuuma ne batafuula muntu yenna babeere bano basibbo n'otafuula muntu akoze kyonoono mu Ramadan nga ekyokulabirako. Mugambye amuze bamutambuza bayita dda youth mu Busiraamu.